Abazigu b'emmundu balumbye amaka agasulwamu bannansi ba Somalia era nga bano bakubiddwa amasasi omu n'afiirawo. Bino bibadde ku kyalo Kisingiri Mmengo mu ggombolola y'e Lubaga. Kigambibwa nti abazigu bano baabalumbye nga ssaawa 9 ez'ekiro nga baagala okubabba era nga agezezzaako okulemesa akubibwa. Abakulembeze b'ekitundu kino omubadde ne ssentebe ne kansala baagala baddizibwe poliisi mu kitundu kyabwe. Ab'ebijambiya balinga ebijambiya kya poliisi yaffe ku butikkira okusanyuka ebizibu ekyabagijjawo muzeeyi Kabanda bamuyingira muzeeyi Bbule ne bamuyingira bajja ne bakuteekako ejjambiya ne batwala buli kimu naye ate ku luno bazze nga balina n'emmundu kuba balinako omusumaali omu mufu bamukubye mu mutwe omulala bamukubye essasi likoze ekini eno so kati wano obutemu bususse so tukuwula gavumenti baba security nti poliisi bagikomyewo buli kya poliisi yaffe bagijjawo bino bitandise bwe biti nti n'omwezi omwaka guli oguwedde batta omuntu era ne bamuteeka ku poliisi kwennyini so kati butemula nti kati bususse ongerwamu okumaana poliisi bugamba ezagenda zivaamu mu bitundu poliisi bazizzeemu abantu nga bakola ki babeere sekiwa but this is too much. Bwe bamaze okutta omuntu mbu badduse budduse misinde ne bagenda si kyekyo tebalina kye bagenze tebalina kye bagenze nakyo kansa menyanze sekalo yambe etubukubususse mu kisingiri kino kubanga nogwokubirira bajja mulimu nalinye basonokwe sitiro gwasooka bajja nebagala ku mbunga nebamala kusala ekufunyesutuka nembagoba nebadduka kateero bakumiridasitiyakubitakisiobulumbaganya mukisingira bungi abakubiddwa amasasi n'okukosebwa mubaddemu Muhammad Hassani ow'emyaka 17 ne Rabani Muhammad afiiridde mu ddwaliro. Abakulembeze balabudde abatuuze bannaabwe okwewala okutambula n'okufuluma ekiro. Tibwa kati era wano wetuli Somali bakubaganya oba kiki tetumanyi naye nga mu byonna twetaaga poliisi yaffe gye bajjawo tugezezzaako gisaba bannange naffe abantu obuntu tetwesobola twetaaga bannaffe abapoliisi tuyambagane kubanga abantu baffe bagenda kuttibwa batwalaawo bagamba wabuli mulaguza nenena mirembe balina yafudde afiiridde wano wennyini ngaoza mukugenda yabadde tanafa. Ayogerera poliisi mu Kampala n'Emirano Patrick Onyango agambye nti batandise okunoonyereza ku baakoze ku ttemu lino. Yakozesa enjiji olugi y'amabega y'emanju n'ayingira paka mu nyumba n'agenda paka mu kisenge naye mu mukiso mulungi natandika okubba naye mu mukiso mulungi waliwo omwami gwe bayita Laban Muhammad ne Yasan Muhammad bo bazukuse nga bawulidde ono omubbi nga yingidde ne bagezako okumubuuza ye yaani amangu ddala ne bagezako okulwana naye nga ngeri yabadde alina basitoola yakuba amasasi ne gakwata abavubuka bano bombi ye omubbi n'adduka n'ava mu kifo ekyo. Basisita babano ba victims ne bafuna motoka ne babatwala paka mu ddwaliro Mmengo nga badde bagezako okutaasa obulamu ne babatwala paka Mmengo. Okutuuka Mmengo abasawo ne babategeezezza nti mwami Laban Muhammad abadde amaze okufa naye Yasini abadde akyali mulamu kati oyo ne bamuwa kitanda ne batandika okumujanjaba. Ne batutegeezeza ne tutandika ogwaffe